Ministries International ku Kananiland Makerere Kikoni wali okumpi n'ekibuga Kampala ekibaddeyo mu kusinza okwa buli Sunday kitokose kisaanikire anti abakkiriza bavudde ebule n'ebweya nga batonera omusumba Rosias Bujjingo obutitimbo obw'ensimbi wabula yabategeeza nti ensimbi zino agenda kuzigatta ku buli obukadde omukaaga obwamuwebwa mu kusaba kuli okwaliwo okukuyita mu kiro ensimbi zino zigende mu kuteekateeka olukuŋŋaana gaggadde olwa Independence Night mu kisaawe Namboole. Oluvannyuma lw'omusumba w'ekkanisa House of Prayer Ministries International esangibwe Makerere Kikoni ku Kananiland Rosias Bujjingo okubuulira enjiri ey'ekisa ngeno yakwata ku bakkiriza ku lunaku olwokutaano mu kusaba okwaliyo okw'okuyita mu kiro bamuyira ensimbi era nga n'olwaliro enjiri yemweyongedde okubakwatako ne bamuyira akavangata. Ogenda olw'ekisa webibadde bigaanira webigenda okukwatira webibadde biremedde webigenda okusobokera eggwanga libadde likutamye Mukama lyagenda okwagaza buli omu ku mmwe agenda kuwa ku bujulizi obw'ekisa. Ketusimbudde kano buli omu ku mmwe agenda kuwa ku bujulizi obw'ekisa Katonda akikole ng'akikoze in particular nga kikunoonya bunoonya. Omusumba Rosias Bujjingo ategeeza nti Katonda ng'akutaddeko ekisa kye ensi ne bwekukyawa asigala akuteerawo ekisa n'amakubo okutuuka ku buwanguzi ye bw'abeera akwagaliza. Walina okusooka ekisa mu maaso g'abakama abo naye oluvannyuma ne bikyuka abantu baayogera ebigambo Katonda akuddiza ekisa ekisinga kye walina ku lubereberye. Agenda kuwa olubiri gw'ataalaba taatawo na maama wo agenda kuwa olubiri gw'ataalaba mbawo ziwera agenda kuwa amazina. Olabika olimu ebyakusaaga waliwo abamaze dda okulya amafuta nga gatambula waliwo abagawulira ku leediyo gatambula waliwo abagawulira ku TV gatambula waliwo abagawulira ku kanani gatambula tebikusaana n'ekigenda kubeera kisa. Wabaddewo okusindikagana olw'abakkiriza ababadde bawaayo ensimbi zaabwe okusimba enjiri y'omusumba Rosias Bujjingo gye bagambye nti ekyusiza obulamu bwabwe era obwedde abaweereza beetalanga namutale omunyageko ente. Yesu tuli ku lulwo Yesu tuli ku lulwo abali kuwa Yesu musanyuke. Omusumba Rosias Bujjingo kimuyitiriddeko bw'atunakkakana ku ttaka n'atuula olwo enjiri n'esigala ng'egenda mu maaso wakati mu ssanyu n'ekitiibwa ekibuutikidde yika 8 eza Kananiland. Abakkiriza balabiddwako nga nabo bennyini kibayitiriddeko era baggye amasimu gaabwe ne zittoki okwekubira ku bifaananyi olw'omuwendo gw'ensimbi ogutategeerekese wabula nga gubadde mu bukadde na bukadde oguweereddwayo abantu nga basiima Rosias Bujjingo mu Nabuddu. Kwata ekitiibwa kyo kimuwe kiba ky'Omukama tewali akyenkana ekitiibwa kyo kireetawo enjawulo tewali akyenkana Mukama Katonda weeya ekitiibwa kyo kiteesa omuyaga. Oluvannyuma omusumba yeebazizza abakkiriza n'asekerera abo bonna abaali baagala okusuula ekkanisa ya Mukama baagambye nti baali bazannyira ku muliro ogwaka. Nze nawulira ebigambo nga byogerwa abantu betutasinkanangako one on one ng'agamba that church is going to go away that church is suspended. This church means a lot to the congregation, to me, to the body of Christ, to this entire nation. So bw'ogamba that church kiba kitegeeza nti nze onsindise enfe nga ne mu lubuto temuli kantu. But look at what God has done. This is the grace of God. This is the Lord's mercies. This is the grace of God.
This is the Lord's mercy. Omusumba ategeeza nti ensimbi zaakuteekebwa ku lukuŋŋaana lw'enjiri olwa Independence Night eriyonga ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'okumi omwaka guno mu kisaawe gali kwoleka e Namboole. Kaakati bwe baazireeta ku night prayer nga zivuze lwa kisa sizisabye tuwabaddewo ngeri yonna era nga bolabye kino ne mbagamba tulina olukuŋŋaana mu October ng'ennaku z'omwezi 4 Independence Night mu kisaawe Namboole. Tubadde tetusasulangako wadde ekikumi eki wadde service provider. Olukuŋŋaana oluba lwetaaga obukadde nga 207 okuluyimirizaawo. Mu mitawaana emingi gye tubaddemu tubadde n'amabanja na biki byonna. Naye ssente bwe zazze bwe zinenga nti zino tizisobola kubanga zange zaakulya. Ziyambeko okukuvuba emyoyo. Nolwekyo na zino njagala kwogera maaso g'ekkanisa, maaso g'abakadde n'abasumba, na zino zigenda kwegatta ku zajjo. Ez'olwokutaano zaali 6 kitundu. Zino simanyi ziri mmeka, ye kyeke yaffe gye tugenda osooka okukola egende mu kusasula Namboole. Olukuŋŋaano lw'e Namboole kati lutandise mu maanyi. Byekusakiddwa tumwebaze Godfrey ku lwa Salt TV Omunnyo.